tutandise bwe tuti. Kitaffe yatuzaala abaana bangiko ddala mu bamaama ab'enjawulo, naye nze omu ku baafuna omukisa okubeera okumbi ennyo ne taata, era omu ku baana be yeeyagala ennyo okwawukanako oboolyawo n'abalala bonna. Ndi omu ku baana abalaba obuganzi eri taata. Olwekyo ebigambo bye ŋŋenda okwogera wano weewaawo mbyogeranga n'ebimu ndowooza ku mukwano ogwo ogwaliwo wakati wange ne taata, oba kaakano oguyinza okuba nga tegukyaliwo nnyo. Kimu okubindeeteramu obulumi, kimu okubindeeteramu obulumi. Ebbaluwa yaffe ey'olwaleero twagala tugidduse empanvuko te nga twagala tugimalirize. Kale agamba bw'ati: emirundi mingi nze mbaddewo ku lw'abato bange ate ne bakulu bange, weewaawo n'abamu ku bamaama okutuusanga ensonga ewa muzeeyi, ensonga zaabwe ewa muzeeyi, kubanga nali omu ku baana abawulirirwamu. Muzeeyi bw'abanga ayina kyagambye, bwe mbanga nina kyenjagadde okutuusa, ndi omu ku abo abaafunanga omukisa okutuuka amangu ewa muzeeyi. Ate ensonga nazo ziba nga zikoleddwako bwe mbanga nze nzitutteyo, si nze nzekka, naye waliwo n'abaana abalala, naye tetwali bangi abalina obuganzi obufaanaganako bwe butyo. Nakitegeerako nti nze mwana gwe yatuuma erinnya ery'eddiini eryali erya maama we jjajja, era nga taata ne jjajja baali ba mukwano nnyo. Taata yawuliranga nnyo mu maama we era yamwagalanga nnyo, n'ebigambo bye biwulira birimu nnyo maama okusinga jjajja musajja, era tusinze nnyo okumanya jjajja omukyalo okusinga jjajja musajja, wadde nga naye yaliyo. Kirowoozebwa oba omukwano ogwo waagujja okubeera nti yanjagala nnyo lwa nsonga eyo. Ndi omu ku basomedde mu masomero amalungi ate nga tegali kumpi, era sibadde nnyo na bwetaavu bwa bintu nga taata waali. Ebyange byonna ndabifunanga, byonna nga bwe ndabyetaaganga, era ekyo nkyebaza kubanga si ffenna abaana. Nga bwe nkutegeezezza nti abaana tubadde bangi, tuli bangi, naye abatono ate baalabirirwa nnyo taata okusinga ku balala. Siyinza kukalekayo ako, siyinza kukalekayo. Ate ye maama teyafuna buganzi eri taata, era nze nalinga eddoboozi lye nga ye teyafuna buganzi, era newankubadde y'omu ku bamaama abakulu, naye nawaka wano si yaliwo, nawaka wano si yaliwo, naye ng'alina waali baali baafunamuko obutakkaanya obubwe, ate nga ndi mwana omu gwe yazaala mu maama we, naye nga y'omu ku bamaama abakulu. Kakati ababiri baali baafa, naye nga nasigalawo omu. Abakyala balala bo nga balina abaana abawerako mu taata. Ebyembi nagenda n'ennyonoona omukwano gwa taata, bwe nagenda nefuna olubuto nga nkyasoma. Kimu ku bintu ebyakulu ebyewuuse talina bigambo byawogera bingi, okuggyako ng'aba nti tayagala kundabako, tayagala kumpulizaako, tayagala kuwulira kikwata ku nze, ebigambo
yayogera ate n'abituukiriza omukwano gwe yayina nange ate yattawaana yadde okwagala okubuuza nga olubuto lwami oba ddala kituufu teyattawaana yeyagamba kimu tayagala kundabako oba kirimu ekityo tayagala kumbatizaako tayagala kumanya binkwatako okukanika kwaleero si kwe kwamaanyi ennyo ngaokwajjo gye kwabaddemu okukanika kungi kibanga nga kitabusetabuse naye njagala kwebaza mukama mbeera ekibuseemu kiribu wadde muzibu nnyo ennaku zino muzibu kakati mukwano gwange agamba nti oyo bwelafuna yanfunisa olubuto saabeera naye nga byakoma byakivubuka essomero naye nze olwalabanga omwana asobola okulegekekawo nimuleka nenzirayo okusomera newankubadde nga muzisi byamperera ate nga kumulina nebye asoma ongera kukubuka kino muzeeyi yakiwulira kubanga nali ndatwaladde okwetonda akwala okuyita mu bantu ab'enjawulo ng'asaba nsonyiwe bategeera ensobi yange era naddamu okusoma esimbe nali nga nzisabiriza mu banyinaze baganda bange basenga n'abantu abalala naye bwe yakiwulira nti nzizeeyo okusoma n'akomawo mpolampola gyindi enkolagana neddawo era nga bwetondera nemugamba sibikyeddira nate alina amawulire yali yafuna ebambi ate nga tegaali matuufu newankubadde nali sina nnyo ngenza kunnyonnyola naye yali yafuna amawulire nti maama yali abimanyiiko ebyange n'omusajja oli yanfuusa olubuto nga n'ekimu ku byasisinga okumukula obingi okukitegeera nti teyali wanzikirizayo awo n'atabukira ddala naye bw'ategeera nti namuleka naddeyo ku ssomero okulagana yaddamu okusobola okubeera nga tuwuliziganya era nasoma nasoma byali byamatendekero naye nsoma wakati mu mbeera eyo waliwo abaatuukirira muzeeyi nga babanjagala baali banne waliwo babatuukirira nga famire gye bavaamu era bwe bamutuukirira muzeeyi naŋŋamba nali sikyagala kunyweza muzeeyi naye nga njagala nnyo okulaba twala alindira likiredde nnyo ebisajja ebikulu ebyokubanga byabasombanga nnyo waka nga tobanga abamu bakulu bange bikaaji ebyo byabasomba nnyo waka naye ngenda okwetegereza omuntu gwe baleese nga omubuka ate nga talabika bubi omusinga ebyamwogerwako nga bikola amakulu famire gyavaamu mungi tere balabika nga yakoleku kasente nga newaali kugamba nga tewali kyemusiba era nenkyewaliza bwebaliza katonda ndaba kamwembe ensotolinge esitanfunye muntu enteekateeka munange zakolebwa enteekateeka ez'okukyala enteekateeka ez'okwanjula n'okubuubwa buli kimu ekigwa bulungi era bwentyo njolekera obufumbo nga tumaze okutandika okubeera ffenna era byenatandika okutegeera ate besibyagala endabanga omukulu ono ate yalimba nnyo ekimu ku byasooka famire yeyayogerwamu oba muzeeyi yategeera ono nga takiinaamu kasaayi konna wabula kitaawe alina emirimu gye yakolangayo mu famire eyo n'alwayo nnyo kati abaana be bano ne babeeranga baali ekitundu ku famire eyo bamanyiganye ne famire eyo siwaayo musajja wattu agenda mwetoolola nga famire ye bambi nayo yakweyiiya
kati ekyo nekinnuma kubanga bamwanjulira mu famire endala era nga amanyeko mu famire endala n'engeri gye bajjamu bwe bajjidde mu famire eyo naye nga kisi kituufu kyannuma okukizuula nga kankano bwe tuli nnyumba eno kakano bwe tuli sigage ennyumba eno yemuweebwa kukuumibwa bukuumibwa olwokuba famire eri abaana ba famire eri yali bweru ebyo kati ennyumba eno kwekugirekamu era nga akiruddemu era nga nabamu bamanyi nti wawe kubanga yemuwanga n'essimuli okulongoosa okukola buli kimu nga bakimanyi nti wawe kati bwe nakitegeera nti newano wetuusi waffe nenyenga enyenga mutusaasire mu katono awo waliwo ebibadde bitabuseemuko wano naye bimaze ne bitereera mangu ddala ate ngera tavaayo okunyonnyola oba kwogera mazima ne bwe ndabanga nga ngezaako okubaako bwensikayo ng'omulaba tayagala kubyogerako ate n'olumu abeera mukambwe kambwe nnyo bino bwe nabitegeera mutima gwange gwamukyawa bwe nazuula bino nga bituufu ddala ekyamazima namukyawa newankubadde nga saamulaga naye nga nalaba nga nedda mulimba nnyo mulimba neŋŋenda mbigambe muzeeyi amanye nti ono ebintu byonna bamugamba bamufera bamulimba bamufera saagala baferi bamufera kakati ekyanneewuunyusa muzeeyi nga maze okumubulira embeera egamba mukulu ono gyazeemu aliwo n'obuntuntu nali ntandise okulaba nga tebunyuma kuye naye muzeeyi bwe namutegeeza bino kati ate teyabitwala ng'ekikulu ate ngera tavaayo okunyonnyola oba kwogera mazima ne bwe ndabanga nga ngezaako okubaako bwensikayo ng'omulaba tayagala kubyogerako ate n'olumu abeera mukambwe kambwe nnyo bino bwe nabitegeera mutima gwange gwamukyawa bwe nazuula bino nga bituufu ddala ekyamazima namukyawa newankubadde nga saamulaga naye nga nalaba nga nedda mulimba nnyo mulimba neesitula neŋŋenda mbigambe muzeeyi amanye nti ono ebintu byonna bamugamba bamufera bamulimba bamufera saagala baferi bamufera kakati ekyanneewuunyusa muzeeyi nga maze okumubulira embeera egamba mukulu ono gyazeemu aliwo n'obuntuntu bwe nali ntandise okulaba nga tebunyuma kuye naye muzeeyi bwe nabutegeeza bino kati ate teyabitwala ng'ekikulu teyanninda nakubimalayo era nga ndaga nti awo basi bibye mujja kukola ebyammwe kwegamba buli kye nayogeranga ng'omulabanga kitegeera luvannyuma amawulire gali ge nakugambyeko nti waaliwo ebyali birowoozebwa nga baamugamba nti maama alina omusajja gwe yali anfunidde era nga n'oli mbu yali ayita mu maama kati ye muzeeyi alowooza mugamba bino kubanga ye anfunira ono omusiraamu so nga ate binali mugamba byali bituufu tewaaliwo kirala kyonna naye engeri gye nejjako kigamba ng'olabira ddala nga tayagadde kuwuliriza nasalawo ngominkirize byonna era naye mbigomera kubanga nali sagala kuddamu kunyeeza muzeeyi naye nsalawo okubeerawo nfumbe naye ng'ekyamazima mbikola ku lwa muzeeyi awo kiruma
mukyala okubeera awaka ng'aliwo okulwa abaana si kululu kiruma ng'aliwo okulwa kika kyo si kululu kiruma ng'aliwo okulwa abalala newankubadde nga guwamuleeta naye nga egamba takyalina laavu yo takyalina mukwano wagenda guwa gumalawo guwa gutwala luwa ebyabaawo kiruma nafuba okulaba nga nkomyawo mukwano nze nkula ekitundu kyange newankubadde nga kyali kyakwekaka agala kwekaka ebyokwekaka ebyo byali byakwekaka naye nze nafuba okwetereza era ebirala byonna nendabika nga abirabidde kubanga nali maze okumuzaalamu mwana kati nga sikyagala kudda ate mu ebyo n'ebyo naye maama newankubadde nga nafuba okwetereza newankubadde nga nakola buli kimu newankubadde nga nasala amagezi gonna okulaba nga tubeera mu maka ag'essanyu bannange akasajja kaalina empisa embi ze kaali kakwese kasajja nkobuulire nali ku maggwa gesinza kutegeeza buli kayisa akabi konna katandika okuvaayo omusajja n'atandika okumbonyaabonya nze naye yali alabika obulungi anyiira nenfaanana ng'oluti kwegamba nga ndi awo olw'ebintu ebingi omusajja ono bye yakola buli kika kya mpisa mbi ng'akirina n'okukuba nga kwatadde bwe omukyala ng'akuba ayomba akuba akola buli kimu ky'omanyi ekibi yali akwana buli kika kyakiyitibwa ekikyala ekimuyita mu maaso ng'akwana oba abasoma oba abafumbo oba bafaanana batya kwegamba nga ye tasosola azadde obwana ye nogenda okuwulira eno azaddeyo kumuliraana azaddeyo wano azaddeyo kwegamba nali ku kizibu ky'otayinza kutegeera wamma ate we yayongera okukaluba kwe kutugobamu ennyumba eno yalina pulaani y'okugitunda baakitegeera bali nti onayagala kutundawo wano era ne batugobawo netutandika ate emizigo netutandika okupangisa egyo tusangira ebizibu ebiyitirivu obungi era bamusiba nako ng'ekimusibya si kirala naye kwagala mukyala wa neiba mukamuliraanwa we oyo yamutwalirako ddala mu b'amateeka era ne bamusiba kwegamba ng'ayitiridde obwenzi buyitiridde empisa embi zonna ziyitiridde ekyo kikyamutwaliza n'asulayo ennaku nga nnya era kwali kugulya nakuteekayo ssente okusobola okubeera ng'avaayo kubanga kyali kirowoozebwanga n'olubuto lwali lwa bwono simanyi oba olaba embeera enzibu gye nalimu nga sikyalina bwekyusizo bwonna naye nina haaji wano alina ebigambo byenjagala aliwo haaji wange wano n'ebigambo byenjagala ebibuulirira ebigambo haaji byeyogera ku nsonga eyo naye mbyagala naye munnange natuuse okubinoonya wano neŋŋamba ate ani yabiggyeewo yeggyewo ebigambo bino wano yeggyewo ebigambo bino omwami ono teyakomaawo kwegamba buli kimu yagenda kakati akola buli kimu nga takyalina nsonyi ku byakola yayingirira emirimu gye yayingirira egimu ng'olaba gya bufere nnyo era ne bafera abantu bangi nnyo muyafunira obusente naye ng'obufere obumu babukolera ddala mu mataka mu by'ettaka omwo ate bwe yafuna ku kasente ate awo n'ayitawo nnyo n'akola buli ffujjo lyonna naye ekimu ku bye nategereerako ddala nga n'ebimu ettaka kumpi babbalibbe akumpanyiza ddala naddala ku bantu abatalina nnyo bwogerero
alina abantu bayitamu, alina balooya bayitamu, alina abanene bayitamu, era ogenda okukakkananga oli bamusuuzizza ettaka lyoba ekibanja kye n'owulira nga n'oluusi n'okwewaana yeewaana nga abadde ku ssimu alabika nga alina n'abasawo be yakozesanga kwegamba nga ndabira ddala tulina omuntu naye atalina mutima gusaasira, atalina ddiini mu mutima newankubadde ku mubiri kungulu eddiini yaliko naye nga munda mu mutima eddiini si bwegamba bwetyo. Ebintu by'abaavu gye bali bangi ababibagaggawaddeko abo ne basigala nga bakaaba maziga, naye ono ye nakusa era n'akola bingi binene. Kaakano tugenze mu maaso, tugenze mu maaso, tuli mu baluwa yaffe, programu yaffe ya Lwakinze gy'owuliriza ssebo nnyabo. Tuli mu kitundu kyaffe kyoyinza okugamba nti kyekisembayo. Kaakano tuvudde mu mbeera munafuuli nga embeera y'omwami erabika nga ayongedde kutabuka. Agamba bw'ati: waliwo omukyala eyannyamba ennyo okusobola okulaba nga omutima gwange gusobola okugumaagumako. Ekitali ekyo nali ndabika nga ngenda kuggwaawo. Nagezaako nnyo mu booluganda lwange naye nga sina wenja, naye ntuuka ekiseera nga kumpi buli omu tandiiko, buli omu ali ku lulwe, abalala ne batandika naku neekweka. Nendabika gye nali nfaananamu nayo yennyini yakola ekitundu kinene nnyo, oba olya buli omu okuwulira nga takyayagala kusisinkana. Kyokka nga taata gwenyeza okugamba nti omu ku yasinga okunsiba mu mbeera eno, naye yali takyayagala nnyo okuwuliza na kumanya binkwatako, newankubadde nga namubuulirako ku nnaku yange, naye bwe yayogerako ate n'omusajja ye n'amugamba birala ebitaali bituufu era ebitaaliwo, kubanga yali muntu mulimba era nga muntu waku kufera kulimbalimba. Kati baasisinkananga ne boogera, ate nga nze simanyi. Omwana oli gwe nazaala siddangamu kwagala ku kitaawe wadde okubeera kukonda ye wadde okubeera nga muwuliza. Omwana we nali namuwa maama, era nga oli bw'aba waakuwaayo buyambi maama yamukubira era atwala wa maama. Kati ono kyeyateekawo mbu nkyakolagana n'omusajja oli kintu ekyali ekikyamu era muzeebu yakyogera ate naye ne munyiigira nnyo obutasobola kumpuliriza. Naye omukyala yakomyawo omutima gwange bambi, yalaba embeera bwe nalinga, nansabirangako, nampanga okubudaabudibwa mu mbeera ya counseling, n'abangako byanjigiriza, n'ekimu ku bye yanjigiriza era kwe kusoma Bayibuli, okugyagala n'okugisabiramu. Ate munnange essala ne zirabika nga zinkolera, era yantwalanga ku kkanisa yaabwe nenfuniranga eyo emirembe. Kati ng'emirembe ngifunira ku kkanisa eyo, naye bwe mbeera waka wano nga siinaawo mirembe n'akatono. Era namala nenzikiririza ddala okwegatta ku mukyalo ono okusinziira ku mbeera gye nalimu ne gye yanzija, n'okulya kakati omutima gwange gutebenkedde, nenzikiriza. Kakati omwami bwe yakitegeera, ndowooza yali yalinda dda kubanga yali yanneetamwatamwa dda nga nakyabeera nange mu mbeera zonna. Nangoba nga yeekwasizza ekyo, eddiini gyakuliriza tagibeeramu, tasaala, kwegamba mu kisibo mwalagiraku ku ddiini, naye kakati wano n'alyoka agikuliriza nnyo. Era nangoba amawulire gatuuka ewa kitange nga bwenzikiririza mu Bayibuli,
tekyayitirira muzeeyi yampita nengenda nambuuza nemubuulira oluvannyuma lw'okumubuulira embeera gye ndalimu n'enfaana gye nfaananamu nga mulaga nti abantu abakomyawo obulamu bwange be bano abambuuliriranga teyanninda nakumala kuwuliriza ebyo muzeeyi nangobera ddala mu famire ye muveeyi nankyayira ddala nanzaalukuka nandaga nti ye mu famire ye mu baana be temuliimu mwana ayinza kufaanana bw'atyo era bw'atyo nayawukanira ddala nange bubi nnyo nakwata bugoye bwange kuva ew'omwami eri gwe yali asudde ebweru bulala yali abulese ku muliraano n'omuntu ntumwange obulala nembeerawo oluganda abo bena ababeeramuko bambi banyamba okundabirira banyamba okumbeezaawo nembeerawo nekitwalira ddala n'omwaka naye nga mpulira newankubadde siri wange naye nga ndabirirwa abantu bano bambi banyamba ate nange nembeera nga ndi mujumbize kaakati mukama aleeta omukisa ogw'omwami omulala ava mu nzikiriza eyo teyalina wa kkanisa eyo yaawo naye nga nzikiriza yeemu omuntu ono nansiima nandabamu obulungi newankubadde nali sinaba kuddawo nnyo nanteekamu kaashi wa ssente munnange nenzirawo nendabika bulungi nampa n'ebyokukola embeera n'ekyuka ey'obulamu bwange n'ekyukira ddala enteekateeka zaakolebwa zaaliwo ez'embaga n'ebirala byonna naye abantu bange baagaana okubyetabamu ekyo zisakifaako nnyo kubanga nalira nkisuubira bwe ntyo naye embeera teyali mbi mbeera tebadde mbi era nga tulabanga omukisa mukama aguleesa agutaddewo okumpi buli mbeera mukama ng'ataddewo embeera ennungi naye muzeeyi waffe alina obuvunaanyizibwa bwe yafuna obuvunaanyizibwa sijja kubwogerako naye nga bw'amaanyi obuvunaanyizibwa bwe yafuna era ng'alina byatambuza kaakati nasooka kuwulira luvuuvuuma eyo nga bagamba nti egamba okubala mu baana be nga bambaliramu waakiri afudde asinga ne bawulira nti ndafa okusinga okuwulira nti ndi eri mbulira n'enjiri ate nga nva mu famire eyo waakiri ntemwako omutwe ekiŋŋamba yakigira ddala mu kamwa ka muzeeyi nga yayogera bwe yali ayogera n'abamu ku baana be galaga obukambwe bungi nnyo gye ndi ekyo nenkiwulira ensirika ebigambo ebyaddamu okuwulirwa ate tebyali birungi ebigambo ebyaddamu okuwulirwa nga bagamba nti nze nina byenkola eno gyendi nina byenkola nina byenakola kaakati batandise okufuna obuzibu obw'amaanyi nnyo mu famire naye ngaobuzibu obulowoozibwa okubanga buva ku nze nina byenkola eno gye neerimbise mu ddiini balina bye bakola kati bye bakola ebyo bitandise okulumba famire yange era famire eyo batandise okufuna ebizibu kaakati nga okusobola okuwona ebizibu nze nteekwa kubanga siri mulamu kaakati ebigambo ebyo bizze byogerwa ababiŋŋamba abamu ku baganda bange abanumirirwa naye nga bagezaako okuŋŋamba nti essaawa yonna nja kutuusibwako obulabe kubanga bo bagamba nti nina byenkoze nina byenkola era byenkola ebyo bitandise okubatawaanya ate bwe bagenza okunoonyereza n'okubuuliriza ne bakizuulira ddala nga kituufu nina byenkola amazima
sirina kintu kyonna kinali nkoze sirina wadde okusabira obusabizi famire yange eyo nti oba okugisabira obubi nze ndi ku lwange mbadde ku lwange nga sirina mbeera yonna famire banta nange nembata ndikakola nte ekika kyange kirala naye amawulire ago gansuza seebase nina obulumi tetuli bulungi n'akatono kakati balina nebibakolakola bo tokugezaako kubisindika eno era n'embeera yaffe n'omwami mu mbeera kati ey'ebyensimbi nayo si ennungi ennyo naye nga tulowooza nti embeera eyo eviira ddala eyo ekyo tekyandibadde kikulu kubanga tulina okukkiriza nti tujja kutereera ebimu covid yaleetamu obuzibu naye embeera n'ey'okubeera nga baagala kunkolako obulabe ensuza seebase mpulira bubi nafuna n'okulumizibwa omutima nga mbeerawo omutima ne gunnumira ddala nempulira bubi nnyo nenzisa bubi nnyo nsaba muntegeere naye baŋŋambye wano we nnina okuwonera nga munsabiddeko muyimirire wamu nange essuubi lyange lyonna n'amaanyi gange byonna biri eri Prime Radio n'abawuliriza saagala famire yange ntwale bubi sigiwawaabidde naye njogedde bulumi bwange bwe mpulira bwe bundeese wano ku Prime Radio sina linnya lya muntu lyenjagadde kwatuukiriza newankubadde bibakwatako naye obulumi obwo n'okwekengera n'ebitandise okumbaako ebyo bye bindeese wano ku Prime Radio nga nsaba abawuliriza bansabireko abawuliriza ba rediyo eno nzize gye muli nga nsaba kunnyamba olw'obuzibu bw'amaanyi bwe ndimu nsaba okulaba ekisa okuva gye muli embeera gye tulimu mbi nnyo nsaba mutujje mu buzibu obw'amaanyi mbeegayiridde abawuliriza nsaba kunnyamba ndi mu bulumi obw'amaanyi